Dayo le muganti nno kino bikini muganti aba bafana tetuba bazze ku TV wano n'abatanzira jja mmole eta one time mpaka tujja kali tuli wano kubanga tulina music omupya tuli wano kubanga tumanya n'abantu balina ebibuzo byabwe ate abantu bafaabo fe tubatwala mu nsene omusolo nga gweganamye mu buli kintu kyakusoboka fe tubateekamu embeere ye bagumya mu buyimba bwe tuyimba obasanyusa ne message ze tubawa naye kwegamba tuyita omwo ne tugamba nti ate mu mbeera nje tuyitamu tubayo n'abatusumbuwa n'abatanzi bokera ku machano ganti nze njagala kulabika bulungi nenga waliwo agamba olimba gwe ne botolimba toyina nabyo labika bulungi bikininga gwe ne kamera ne gundi ekikulaze ne boyisewo n'abantu bonna bagamba nenga waliwo agamba olimba nno ngaali ogu kati obuzibu ate omuntu oyo omuffe tumuwa nnyo obudde tomanyi nti omuntu abamu oba lwaki kituufu simanyi lwaki nenga ng'oyise ku bantu 50 ne bakugamba I swear bane you are beautiful n'ofaayo ate kwoya n'osanga omuntu omu n'agamba wa toyina kyoli kati ate nno yo n'omufaako so mu mbeera bwetyo tulina oluyimba lwe bayita sigwa jjajjaawo nti lwaki onjagaliza bubi okitegeera nti okuvayo baluta tubayi tulukubaana eno and even omali twalukuba naye buli wenduwulira tulina message entuufu tulina abantu n'abatanzi nga abakazi tulaba nti bangi mu nsi basinga n'obungi bwe bageresa naye ofuna omukazi olinga alaba gwe gwofunye ate ye gwayagala kyokka te ng'omaze kumufuna omusajja gwofunye nga gwagala n'ogamba oba ye talina amaaso ye talaba kati kwerondera kiki kati nze ekitegeeza agenda tuuka nzita enveewo kubanga buli kyenjagala abalabanga ebibyo bibye kati n'osanga omuntu n'omugamba naye rabayo Katonda lwaki yatwawula n'ova mu klani yanjawulo weddira muzi omulala nange neddya mulala saagala wa muziro ogwo kitegeeza tuli banjawulo omukisa gwenna tekuli gwa jjajjawo omukisa guno gwolaba ntoba nnyo kubanga saatondebwa na ssente saatondebwa naki n'abantu bonna bolaba abansharinga ne bagamba nti ono just because ebikolwa byange n'ensigo gyensiga n'engeri gyenjagala okubeeramu ye layini gyentambuliramu kati ate nosanga omuntu kwaffe tulina abantu betuyambye bangi naye ekyewuunyisa kiri kimu kati nze nagenda mu church Katonda simanyi oba ngambe nti nze omuntu mune nsobola okutunuulira ontunuulire yange ne kugamba nenkulabula birwaki bobe nagenda mu church nategeera enkomekerero ya buli kimu ebeera etya kati bwe ndaba nga ontaddeko embeera mba njagala nkulage nti nkulaba nenjagala ompeera obujulizi ku kikyogenda okulaba kubanga kyogenda okulaba nkiraba kigenda kuba kizibu oyinza obutasobola nakyogerako ne famire nga tolina gwosobola kukigamba yesigwa jjajjawo nti nenkuteekamu kati nina abantu abajja kati omanyi ffe kati nga bwogize nogamba fanayo talented biki kati nno ffe twava mu kyeri kwasinga ti yali kyaki singa oluusi n'amalala tulina mangi nnyo oba biki naye tukakkana because mu kyaki twategeera ebyo byansi bya buntu omuntu yenna osobola okuba bwoti n'omuntu yenna osobola okuba kyonna kyoyagala se tekiriiko nnyo mbeera so tekikwetagisa nnyo okukola ki kati nituba mu kyaki nga tumanyi omwoyo gw'omuntu kya muwendo okufuna omwoyo ogukukkirizaamu ogukwagala ogukukkiriza ogukutambulirako chikuwa omukisa because gwomanya abantu nga oyina bosanyusa nga bakera ku machagamba oyo yabeere bulungi balabire ku internet yo overi ne bagamba akagato koyambadde ke bagula galubindi zoyina ze bambala kyobula kikuleeta okugenda okola edduuka nga bukyali because okitegedde nti amasimu gayitira nnyo n'abatanzi bane ekiwayambadde nenga gwomanyi nabadde nno mpapaawo kati olw'okuba watondebwa nga ekyo kyoli ensi eyagala kukulwana kulaga nti nedda si kyoli noba wasigwa jjajjaawo kati awo nyini akayimba kano katuweemuko kuba ninayo omusajja Nabatanzi namugambye nti onnemeddeko ebbanga kankusabulemu osaaga gwe kisajja gwe amato gajjemu pamba kuba ndiwulira bw'atava mu kasooli amaliriza akaaba kati namumaliddeko kankumalireko obusungu bwaguno omwaka namugambye I am big you son of a bitch